Mulamba mutyabaagala abalungi ab'ekumi na kusinga 5356 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala twogere ku ddagala erisobola okuyambako okugeza ku musino oba okusika ku musino. Abakyala bangi mbadde mumbuuza senga nsobola nti okugeza omusino gwange era nkozeko ku ddagala ery'enjawulo erigeza omusino naye lino ppya wuliriza bulungi osobole okuba ng'ofunamu ekyamakulu. Kyolina okusooka okutegeera nti omusino kye kimu ku kitundu ky'omukyala ekireeta obwagazi, ekyongera obwagazi, ekituusa omukazi ku ntikko mu bwangu ddala, ekiwoomesa okwezina. Buli bw'obeera ng'omusino gwo guli munda, omusajja asobola n'okubeera nga tamanyi we guli. Basajja bangi bagamba senga mukyala wange talina musino. It is because teguli visible, tagulaba, togenda kumunenya. Ne bw'onaasomesa nti omukyala mukwate ku musino omuyiseeko olugalo bw'oti oba omuyiseeko omukira, tasobola bitegeera kubanga tabimanyi, tagulaba ne bw'atunulantunula alaba wantu just wali weewatu. So buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala okubeera ng'osobola okubeera ng'otetenkanya n'obeera ng'omusino ogwo munnange ogugezagezaamu ne gubeerako omusajja n'abeera ng'asobola okubeera nga naye agulabako oba alina w'asobola okuteekako ku lugalo. So bw'oba toyina musino oba ng'olina omusino naye nga mutini sigenda gamba nga toyina oba olina omusino naye nga guli munda njagala nfuna eddagala baliyita omukoonola. Ngezezaako nnoonya ekifaananyi ky'omukoonola ku internet naye kimbuze. Naye bwe naaba nkifunye nja kipostinga ku community tab nasabye bakinsindikira okuva e Uganda nja kiteeka ku community tab mujja kuba mukiraba bwe kifaanana. Omukoonola guno ne woogenda bugenzi n'obuuza abantu abakulu ku kyalo n'obagamba njagala mukoonola oba jjajja obaani bajja kukulaga. Bw'omala okunfunira omukoonola ogwo ogukaza osobola okukozesa nga mubisi oba osobola okukozesa nga mukalu kiri gy'oli. Osobola okukwata n'ogunyikako mu tuzi tutini just okutta obuwuka oba ogenda kukozesa nga mubisi n'ogukwata n'oguyenga n'oggyamu amazzi gaagwo. Toteekamu mazzi malala gweyenga buyenzi bikoola bino eno oggyemu amazzi oba otuzi otugirako then osike. Kitegeeza gwagenda okozesa nga mubisi ojja kubeera nga wooli weeguli nti ndi mu kyalo nsobola ogenda nenugako obukoola n'enkya n'enzirayo ne luli gwe kiba ekikyo. Ogukwata bulungi nnyo n'osikisa ku musino guno. Omusino gwo okwata kino ekihuudo oba kyekiriba ekiriko ky'osobola okukwata n'osikisa nga naye ojjeeko obikkula then n'otonnyeza kuli ku musino then n'okwata kino n'osika omusino guno mpola mpola tosikisa maanyi. Ate bw'oteekako eddagala oluusi mu ntandikwa onaaba otandise okugusika gujja kuluma era nga bolaba enfuli bwe ziruma naye gwo teguluma nnyo. Gujja kuluma ennaku 2, 3, 4 ezisooka tegujja kuddamu kuluma gujja kuba gumaze okumanyiira. Mu weeks nga 2 oba mu mwezi gumu kisinziira ku mubiri gwo ojja kuba omaze okugeza ku musino gwogwo nga naawe ogulaba nti ddala omusino gwange guuguno gugezze. Gujja kugejja ddiya era ojja gulabirako ddala as long as oli consistent. N'ekyokubiri abakyala abafumbo bw'oba omanyi nti gwe olina omusajjawo ng'akuzina buli lunaku bw'oba oli ku process ya kusika musino mbanja kusaba mukwano musooke mubiwummulemukko. Gukona buli obabeera nga bagenda kuzina gugenda kuluma ate gukone tegugenda kubeera nga guvaayo. Sooka owummule mu nsonga z'okwezina ogguse ensonga eyo ky'oba olaba kya buvunaanyizibwa nnyo bw'oba oli mufumbo. Ebintu ebimu bye twagala okukyusa ku mibiri gyaffe nammwe abaami mbatwaliddemu. Tugambe abasajja twogereko n'abaagalwa baffe. Oba oli mukyala oba oli musajja ng'olina ky'oyagala okyusa ku mubiri gwo nze nandisabye n'otegeezaako ku mukyalawo oba ku mwami wo n'omubuuza n'olaba ye akyogerako ki akyagala ali ready oba nedda. Rather than gwe okulobooza nga gwe woba olobooza n'oga wange kijja mukolera kangezeeko nkole bwenti ne bwenti. Mukyalawo muyingize mu nsonga zino oba bba omubuuze ategeere nti kyagala. Ojja kugenda ogeza omusino ng'omusajja ate yeetagwagala oba ogenda ogeza omusino ng'omukazi yeetagwagala si byaliko kakati ate ogeza omusolo ng'omukazi yeetagwagala owunzike ng'ate tebikkoledde. Okitegeera kati bw'oba ng'oliyagala kugeza musino ng'ate toyagala musajja kwegatta naawe kijja kufuukira ekizibu kubanga already ye agenda kuba tamanyi nti toyagala. Agenda kuba tamanyi nti n'olina process gy'otambulirako. Naye bw'oba omugambe n'omugamba mwami wange munnange kino ne kino kyekiriwo mbadde nsaba akaseera kano eno wiiki ng'emu weeks 2 tusooke tulabe eddagala lino linaakola. Asobola okugumiikiriza n'alinnyamuko oba n'agumiikirizaamuko n'akuleka n'obeera ng'osobola otambuza ekintu kyo oba ng'otetenkanya ekintu kyo paka process bw'onaagimalayo ne mubeera nga mutambulira mu nsonga ey'okubeera nga ekintu kyammwe kigguka bulungi nnyo. Then ekirala ky'olina okubeera ng'okozesa osobola okukozesa eddagala lye tuyita namirembe. Namirembe mwangu nnyo okufuna. Teweetaaga yadde okugenda mu gundi okugenda mu nsiko oba okugenda mu
mutale nti onoonya namirembe omufuna yadde muli mu kibuga yadde oli mu kyalo yadde oliwa namirembe mwangu funa bw'onfunira namirembe oyo nga naye tetunaba bagenda ku namirembe omukono osobola okukozesa nga mubisi nga bwenkulagiridde oba sikyo osobola okukozesa nga mukalu ogukwata n'ogussa n'okola ensaano yaagwo ensaano eyo n'ogiteeka mu kazigo nga katini toteekamu nnyo bizigo bingi kati n'okwata nga mu bizigo ebyo ng'osiiga ku musino kuli nga bw'osika omusino gwaffe mpola okumala wiiki 2 ate kikole buli lunaku tosika n'ogamba nange binnumye kati n'obivaako n'oyisaawo ennaku kati n'oddamu ebijja kukola ojja genda okwagala okuddamu okubeera ng'okwasa nga by'okwasa mpaawo ky'osobola kwekwasaganyiza nga ggwe omuntu ekirala ky'olina okubeera ng'okola oba ekirala ky'osobola okubeera ng'otetenkanya ye namirembe gwe mbadde ŋŋamba namirembe tufuna obukoola bwa namirembe obwo nabwo osobola obukozesa nga bibisi oba nga bikalu oyenga ebikoola ebyo bulungi nnyo bw'omala okubiyenga n'okwata amazzi gaabyo n'oteeka ku musino oba n'otonyozaako n'osika omusino gwo mpolampola nabagamba n'akawulira kasikira ddala omusino ogwo ne guvaayo ate gwe omukyala adiiringa n'enfuli nti nze nnyonya nfuli nga naye n'omusino ogwagala ogusikirako ate gwe kijja kwanguyira olaba abaana bano abantu abamanyi ebintu eby'enfuli nga tuvudde ku bino basomesa okusomesa abaana nti sika busisi abedda oba oba osanze senga ng'abitegeera bw'aba agamba omwana okusika enfuli n'omusino bagusikirako batandikira eno waggulu nagubeera nti ogwo omusino tegugenda musumbuwa ng'akuze guba guvuddeyo wali nga muto ate guba mwangu gwakusika ate bakozesa eddagala lyerimu lye bakozesa so just asika ku kihuudu kuno oba ku kigundi ku kiriba kino kyasikirako waba mwana muto n'abeera nga tagenda kubeera nga abonaabona nagwo era bwe gutuuka ne bamugamba kati gukomye toddamu kubeera ng'ogusika kuba ate bw'okasika ennyo kalinza okubeera nga kaagala kufaanana kakira ka musajja omusajja n'agamba owambi kiki kino ndina musajja munnange oba nedda so tusika tulekamu oba tusika twegendereza okubeera nga ate tetuwonoona nnyo mbeera oba tetuyitiriza kusukka we tulina kubeera nga tukoma then nekyaki osobola okubeera ng'otetenkanya oba ng'okola nga ggwe omuntu ng'oyagala okubeera nga osika ku nfulizo ezo manya ku musino gwogwo osobola okukozesa ku ntende namirembe oba omaze omukozesa osobola n'okozesa ku ntende entende zino eno tuzikwata mwabali ku kyeyo n'oziggyako akaliba kaazo bw'omala okuggyako akaliba ako n'ogigottagotta then n'okwata ebintu ebyo n'okwatisa ku ngalo zo n'osika omusino gwo bannange tugusika nnyo naye ate gusike temwesaasira oluusi mungamba senga entende ze tezinkolera kubanga oli kwesaasira toli kusika kumalayo kyova olaba tebikola naye beera serious ng'osika omusino munnange gujja kuvaayo bulungi nnyo era ojja gulabirako ddala nti guguno guvuddeyo mpola mpola just be slow but very sure ku kyokola ojja kulaba nti omusino gwo guvuddeyo mu mbeera efaanaganako bwetyo then ekirala ky'osobola okubeera ng'okozesa gwe mubisi gw'enjuki omubisi gw'enjuki guno eno olina kubeera na mubisi nga guli alaali kyemmanyi kizibu nnyo okugufuna eno ku byeyo gye tuzungira kubanga amazima gali nti bwe balinayo si gwa ddala naye Katonda aba akusasidde n'ofuna omubisi gw'enjuki ogwa ddala oguli original bannange gusika enfuli ate gusobola n'okusikirako gusika enfuli gusika omusino ate gukuyambako n'okubeera ng'osobola okusika omusino amatama ng'osobola ogeza amatama go mu mbeera efaanaganako bwetyo so oba osobola okikwasaganya kikwasaganye bwotyo obeere ng'osobola okutuuka gy'oyagala oba osobola okufuna ky'oyagala bannange okwezi nakunyuma nnyo ng'omukira ng'omusino kweguli naye olwokubeera nti teguliiko tebikola mubeere bulungi mweraba omukama abankuumire temujjanga okwo yeah.